Omuwala Omunayuganda eyafiira ku ddungu wano mu Saudi aziikidwayo bamuziise mu Saudi. Bwe njogera bwentyo imba entegeeza Kadama Omunayuganda omuwala eyafiira mu ggwanga lino erya Saudi bamuziise eno mu Saudi. Ensonga olw'okubulwako ebiwandiiko ebituufu ebikwatagana ku mugenzi. Omugenzi bagenze omunoonyerezaako inga ebiwandiiko n'amannya byonna byabadde akozesa si bibye bya muntu mulala, ate omuntu omulala nnyini biwandiiko nga ye mulamu. Banoonyeza famire y'ono omuntu nebula, wabula ng'ate n'ebiwandiiko bye baaguddeko byabadde atambulirako nga nnyini byo naye tamanyi muntu ono abadde atambulira ku biwandiiko bye. Kino kirekawa ife abatolosi, bambi abatolosi embeera eno etutuukako nnyo olw'okuba nti tulina ensonga zaffe ez'enjawulo ezatuleetera okudduka ku bakama baffe. Tukola oluwenda lwonna okulaba nti nno tubeera mu bulamu obweyagaza, wabula ate waliyo akaseera k'ekizibu. Akaseera k'ebizibu kano eno munnange tubulwa engeri gye tulina okukikolamu, nti lwa nsonga bw'oba ogudde ku kizibu kigenda kubanga kikaluubiriza abantu bonna okuyamba, olw'ensonga abasinga muyina ebintu ebitali byammwe. Tugendagendako mu katambi akamu akakakasa okuziikibwa kw'ono omuwala era nga aziikiddwa mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange. Tubaterayo obutambi obulungi nga buno bw'otalina kusubwa bw'oba olyawo. Tukusaba subscribinga okwate ku notification bell. Buli video na gye tuteekayo ebiringa ekutukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza yo, tuwabule tusomese nawe tubulire ku biki ebifuddeyo ffe betwerabidde. Tusobola n'okutumirako bw'obanga oyagala gwe kyolina okukola subscribinga we guba gwe mulundi gwe ogusoose okutulaba. Nkwebaza nnyo, thank you for stopping by. Wabula ate era tokoma okoleka ngo subscribinze, give me a like and a heart, a thumb up. Wabula ate osobola n'otuwa a heart, tujja kubanga tukisiima. Katugendeko mu katambi tukawulirize ate era tukomewo akakakasa enfa y'ono omwana n'okuziikibwa kwe, ate era tukomewo tufundikire victory. Njogera eri abatolosi kuggwe yatoloka akabi kakujjidde. Olaba mwana muwala ono golaba mu bifaananyi yaziikibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia nga n'ensonga emuviirako okuziikibwa mu ddungu kwali kumusanga na biwandiiko bitali mmanyage, bitali ye. Mukimanyi bulungi mmwe abawala be batolosa babawa IDs ezitali mmanyaga mmwe, babawa ikaama eziri mu nationalities endala. Oli Munayuganda naye ikaama gy'olina ya Munaggana. Bangi kummwe mufuluma ennyumba z'abakama bammwe ne mulekayo ebiwandiiko byammwe nga balina obbakolerayo ebiwandiiko eby'ekifere ebibatambuza mu mawanga ge mulimu. Abamu muyina ikaama nga z'abantu baakomawo dda wano e Uganda, abalala muyina za nationalities ndala z'Abanaggana, z'Abanakenya, z'Abanigeria naye ng'oli Munayuganda. Singa Katonda anaakuyita n'ofa nga olina ID eyo eriko ekifaananyi kyo ya kicupuli, olina ID etaliiyo, ogenda kubeera muntu mulala. Era bw'onaaba ofudde teri agenda kukola ku paperwork-wo kubanga amannya malala agayita ku kisaawe, mannya malala ID gye bakusanze nayo. Omuwala oyo gw'olaba famire yalwana nnyo ne kampani yamutwala ebweru okulaba ntaziikibwa mu ddungu, naye olw'okuba nti baamusanga na ID etali mmanyage etali ye nga tolina bw'oyinza kumukireyiminga. Passport birala nnyo, famire omuntu gwekireyiminga mulala nnyo kwono ebiwandiiko bye baasanga n'omugenzi. Tukimanyi bulungi mutambulira ku IDs zino. Era bangi be bakutte mu bikwekweto ne babatwala mu kkomera n'embase n'etamanya nti ono musibe kubanga bamusanze na ID ya Munaggana. Akukutte n'eddwaliro erikolako katugambe ng'ofudde. Bino bye bikusanze nabyo birowooza yeggwe, kumbe ebikwogerako birala nnyo. Kati abakireyiminga tebalina bwe bayinza kwakiseesinga kuba ali mu kkomera muntu mulala n'ali mu ddwaliro muntu mulala ne famire gwenoonya muntu mulala. Tufiiriddwa abaana bangi ne baziikibwa mu ddungu. Ono muleese ng'ekizampo. Twagezaako nnyo okulaba nti omulambo gwe guddizibwa wano naye nga tukireyiminga muntu mulala ali mu ddwaliro, omulambo balina gwa muntu mulala. So nga tolina bw'osobola kuguzza wano kubanga ID bamusanze na ya muntu mulala, naawe gw'obanja muntu mulala, process n'efiira awo. Mubeere beegendereza bw'oba watoloka.
Mama Kiyumba talina bw'asobola kukuyamba ne taata Kiyumba talina bw'asobola kukuyamba. Ono omuwala okufa n'aziikibwa mu ddungu. Abaamutolosa ne bamukolera ne IDs enkyupuli weebali. Ne baasirika busirisi. Bannayuganda bangi abafudde nga batoloseddwa. Abalala ne babuzibwawo. Naye Abannayuganda ababatolosa n'ababatwala eyo gye babulidde tebaddamu kwogera ku nsonga eyo. Nammwe abatolosi mukimanyi bulungi. Bawala bangi abafa nga bajjamu embuto. Bangi be bakwata ne byayidi ebitali byabwe ne bamusiba. Ne mutavaayo nagamba nti ono bamusiba. Naye embassy tesobola kumu access nga kuba alina biwandiiko bya munaggana. Ebiwandiiko eby'ekicupuli. Ebyo bye mutambula nabyo okubayisa ku road blocks. Ebyamawanga amalala kubanga ID za mu Luusi baziteekako emisango. Nga toyinza kukozesa mannya go n'okozesa ID y'omuntu omulala. Singa onaafa oba ne bakwata na ID eyo obeera ye gwoyo. Embassy tesobola ku accessinga kubanga very totally different information. Ono muntu mulala n'oli mulala. Singa ofa family ye kireiminga muntu mulala naawe oli muntu mulala. Okufera ebiwandiiko mu mawanga bigenda kubaleetera okuziikibwayo. Ono muwala mubalaza wano bamuziika mu ddungu lwa biwandiiko bikyuse yali mutolosi. Mukimanyi mulungi embeera gye mukoleramu nti bakama bammwe abo be mukolera ne bw'oba olwalidde mu nnyumba tayinza kuvuga kutwala mu ddwaliro kubanga atya okumukwata n'omuntu gw'atalina mu mateeka omukozi gw'atalina mu mateeka balagajjalidde obulamu bwammwe bangi ne mufa n'okufa. Ne bw'oba ofudde ku muntu atayagala kwerabisa naawe wadde okutwala mu ddwaliro bw'ofa asobola okulipootinga omulambo gwo. Baana bangi abatolose ne basuulibwa mu madungu nga bafudde ne bafiira mu mayumba g'Abawarabu ne bataziikibwa na kuziikibwa ne basuulibwa busuulibwa. Twegendereze nnyo baganda bange. Bw'oba toli ku kisembayo totoloka. Bw'oba toli ku kisembayo lwana nnyo okulaba nti oyambibwa osigale mu makubo amatuufu. Kubanga bwe nkubuuza ekibuuzo kino njagala kikulekera. Oyo afunira ebizibu mu contract aloopa ku company. Kale katugambe teziyamba. Naye gwe bw'oba ofunye ebizibu nga watoloka oloopa waani? Njagala ombuulire oloopa waani? Kubanga ebizibu bye mufunira mu contract bye bizibu bye bimu era by'ojja okusanga mu maka g'omuntu gwe weefunidde. Kati bw'oba omwefunidde n'akola ng'oli bye yakola mu contract oloopa wa? Bw'oba omwefunidde omuntu oyo n'ayagala ensigo yo okola otya oloopa wa? So bw'oba tolina answer nsaba onywere osigale mu contract okole. Wamagwa yagala bivudde eyo oyo gwe mulabye mu katambi omwami Calvin Kayanja akakasiza okuziikibwa kwa muganda waffe eyafiira mu ggwanga lino erya Saudi era n'akakasa enti nno omuwala oyo amaze okubanga aziikibwayo olw'ensonga babuliddwa wa we balina okutandikira ebiwandiiko si bibye tebalina wa luganda lwe gwe bamanyi n'ebintu ebirala ate era imbalazeko obutambi bungi nnyo obw'Abannayuganda abazzenga bafa ne baziikibwa mu mawanga gano olw'okulwako identity entuufu. Olw'okubulwako identity entuufu nawa we balina okutandikira okuzuula omuntu onoteekako n'ab'enganda be abatuufu. Jjukira bw'oba ovudde mu contract bwote ng'olina mukama wo omubi asobola okukusazaamu ne bakusazaamu ebiwandiiko byo byonna okutandikira ddala ku passport number teekako ne ikama number working permit w'obanga ogirina mukama wo asobola obisazaamu munnange n'ofuuka victim. Era nga baganda baffe bangi nnyo tubalazeeko obutambi teekako n'obulamu bwabo abava mu contract abatolozi ababeera ne bamama biyumba. Bamama biyumba baneeno bamanyi okudiiringa mu nsonga ng'ezo ofunira abaana abo ababatolose ebipapula ebifu ebiri mu mannya g'abantu amalala. Nga bw'oba oyagala anything serious kangambe oyagala genda mu ddwaliro oyina ekirwadde ekyenjawulo ogenda tambulira ku ekama ya muntu mulala ekama namba ya muntu mulala bakukoledde ebipapula ebifu ekizibu kyonna we kikutuukako oba tolina wooloopa tebalina kampani gye basobola consultinga aweeva nga ne mu kompyuta mu eri kampani eyo eba yakusazaamu nga yakwegaana dda. Wano we tubagambira baddiya bw'oba nga ogenda kutoloka mu nnyumba ya mukamawo ddukirawo ku poliisi we reporting ogambe nze ntolose mukama wange ABCD mwekyo basobola n'okuyambako ne bakolera process ey'ebipapula ekukkiriza okubeera mu ggwanga. Ate kati ennaku zino ebintu bitabuse eri ffenna oba oli mutolosi oba toli mutolosi embeera etabukidde ddala era ng'ate n'okukwata abaana ennaku zino kungi nnyo.
nti poliisi weekugwirako bwete nga oyina ekipapula kyonna ekiriko question mark bagenda kutwalirawo mu kaduukulu nga tebamaze kwebuuza muntu yenna. Emisango banayo abantu abaddugavu batandise okuzza emisango mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Nabalagakoko akatambi k'omuwala Omunakenya eyagwa ku Munakenya munne n'amba n'amutta mu kkubo ng'emmotoka zonna zitambula, n'agwa ku munne n'amutugumbula emisana kete. Akatambi ako ne kakwatibwa era omuwala oyo ya victim paka essaawa zineno akyali mukomera. Ebyo nno bye bagezaako okwewala. Yenze Shila Adita akatambi kano komenti nga tumanye ki ky'olina okukola erikeso otulose, olina magezi ki okulaba nga odda mu system. Yenze Shila Adita embagala nnyo nsangayo ku mikutu gyange gyonna egy'enjawulo. See you tomorrow.